UPC ne kalyo bayabba aka DPS bayabba akasemogere fine naye webuuza lwaki yakwate mundu agende musko so bote namuyita iwe muganda I'm giving an assignment I want the head of Museveni who's the Rwandese are you ready bamaze okulya musekala ajja mmaliza kula tumemaliza baleta omusibo mulaba muyingiza yebati sejjusa pisto ngajina wano bwati backball yechaso oyina agwa emisinde ekyali awo okuyita wandege yawo mbuyumba bwetaka basi bira mu luwero nze natula ne jimu mwezi netumugamba information eriwo n'abawala we bali abagala kujja ku testifyinga babajjako passport n'amasimu babasalamu ensigo babajjamu bino naga is it true omanyi let me tell you those people they are in offices n'ebyo mutebabimanyi amaje ne gagamba mugenda kulya sega mwenge mwenna buli muntu ajje line nga abagenda osula kalulu kolokota kekinyamaliya awo mala kulya nodde bali nega bakikola era je bali bala mtu jagenda yo esa no yanti kuwe badde mu Uganda Museveni adduse ate badde mu government omanyi bawanike engalo omanyi UPC zibeda mu kibugawo wiche badde mpanvu naye munange kozi mwebazikidono omukulu mutono wa finance yagira ku motoka za matoke naye yadiddeyo mu helicopter bana kali yadde ku helicopter naye mukulikeyo mwe nabagenda okuziika kati olukodo ni afuuse olukodo emyaka gira gibadde gigenze naye famu maje tugamba badirisa atwa kitegeza change step badirisa atwa change step okay Twala musiza mwenna mwebale nyokwe tuli olunaku kumutibu habula Lwokuwamba lwa declaring Olutalo mu Uganda nagatayinza kutula n'obote ku ntebe emu erisa kutula n'obote ku ntebe yemu ya kusowani yemu nagamba kalumbe ensiko lunaku lwebayita Tarehe Sita 6 February 1980 fetulugenzeeko beyond them bwekiri bana agenda odwogerako fe nga twalumaliriza dda anti nga waliwo 89 ate 8 lwaki obwakabaka bwa Buganda era febo anti lwebawanika bwendera kati duno lwagwanga dyonna dino ba Gitta tulina kwogera leero mwabazirwanako leero ebone boogera enkya ate nga 7 twogere ku bwakabaka bwa Buganda lwewanika bendera ate kino obuzibu tandikirawo buza kwa tulaba banagana mwe namba lamusiza mikwano gyaffe mwenna abatwagala bagala flashlight abagala child soldier Gitta mwenna tubagala nnyo tusobodde okujjayo tubaweereze ku nsonga ya Tarehe Sita kyeki olunaku President Museveni lwe yeeyawula ku banne n'ava mu gavumenti ya Milton Obote menta we nadda mu bibi bwe yakolerako mu Obote 1 nga research officer nga atitatuukira Obote nga ripoti zakola azikwasa omukyala gwe bayita Sisilia Ogwaro n'atwalira President Obote Amini bw'abajja mu bufuzi yakyayinza kuyimirirawo kubanga awo Amini yali amusalako omutwe kuba ye yali alaba ebitambula mu maaso awo Amini yanga abategeera bonna bani abakazanyirizi ngera bolaba NRM mulimu bali bolaba nga bakazanyirizi olidde ebyobufuzi babizanya bati Museveni alowooza atambula nabo ayi nabo batambula walala kubanga kugamba kati kusaazo nolabo bawabirawo kudita oyinza okulaba abantu bebeyubula n'ogamba nezo Land Cruiser Prado ne bazi nga bawuba emikono bagamba omusajja tumuwonye n'ogamba ate gwe oyogera bwoti nti Museveni twamukowadda nolwekyo ekyo nakibagamba ku Kyakyagulanye singa Kyagulanyi yali alidde akalulu wandisanze abantu abandi bambala yero nga bali magere ku gate asobola obbawo ebifo mu gavumenti yani ya Kyagulanyi nolwekyo kugaba President Museveni bw'otunulamu banne abaana b'e Tanzania na lwaki batuuka ate agende yesimbe ku mukama we Obote ate akalulu aleme kalya UPC ne kalyo bayabba aka DPS bayabba akasemogere fine
naye webuuza lwaki yakwata emmundu agende mu nsiko. Yes, ebizibu byaliwo naye nga ejje lyennyini liri lye beeko era bennyini ba President Museveni ne banne ba Obote ne Lutwa bamuwanga timu yonna yali yava Tanzania kubanga baafomingira formation yo gamba nti ejje liyitibwe Uganda Liberation Army, Uganda National Liberation Army, nga kiva mu kiri ekye Tanzania bakifomingira eri bwe tutuuka ejje lyaffe tuliyita tutya Liberation means banunuzi nga liva mu Tanzania kubanga bamusugusuli baali ba machinery. Kitegeeza ki machinery betutuuka wano mutusasula ki era ne bakunganya ba LDU bonna okuva Tanzania abalwana nano baali ba LDU. Yes sir. Just ba commander nga oyo musuguli n'abalabo amanya simayi baani babeba baani mayi balina amanya amakambwe kubanga ba brigade ya bitu byakutiisa bali batisa oyo abogole eriko dwa baziwero kero erinnya lyoyo gyansanyusa simanya goya kawunga akawunga agoya mu nfuufu neryo linnya Alfa Dulu Maria Mungu sajano ayogera yaga nti Maria Mungu ali wali ogachi what wanu mudduka emisiri linnya amanya gogatesanga butiza gano gote gogaddawe na baddawa abantu abo bonna abasajja balibo manye mulimu gwa professional bali maje bale basajja balundanga konte tebakolanga ki holiday naye bano abaveri notamanya from nowhere yogera kusanga omuntu media jeno no gamba what but is who kyanti omanyi kasenyi nagenda kerasa na profile agikoera wawa ogenda kwesanga pa. Okay, ngata tunatuka ku kinyusi gendo kutandika na kulwale. Yes sir. Mukwano gwange mwagala nnyo nga kino kuba nali mukyaziza ko lunakulumu. Yes sir. Felix Kulaiji. Yeah. Yagudde mu bintu. Tabi gudde mu professional as a spokesperson. Mu majega President Museveni. Kulaiji mumanyi bulungi, manyibo yajja ajingide PPU baba trainings okuveyo Kulaiji abantu abala bonna. They are senior to me on ranks, but metalire mbasinga abo ba Felix bonna abasinga obungi begamba nti gundi bankubulira yes kati tugenda mu byentalo bo basomye busomi bitabo ebya biri theoretically ebyo biri practical bwe ngamba nti wali okubyeko magazine ezuwera 3 mu majega President Museveni ajaga yes twalwana chagendo we fought at Katonga there nombuza Katonga wa bantu baba trainings babavuze ne motoka babalese kulaji bamutute mu PPU mbadde navanga munoza ne balwejema ngandaba kulaji Felix ono go balese mu channa kalema yisoke ndabye yisoke abadde mu semu ayinga mulaba abadde mu URA abitegere bya URA iraja abadde nga kolerayo aze tugenze ko kayura forminze SRPS Special Revenue Protection Unit nganda bayisoke ne John Musunguzo babaje makere ngambalaba baba leso kusasula empewo mu maje ngambalaba ne ba forminge SRPS ne bajimenyawo nadda ku street kati baba amulonzewa atagende mu URA kati banene nolwecho buli muntu ajja fe tumulaba ajje but the whole problem is the task chemulese to work for Uganda. Chichazokola. Yisoke ali intelligent one thing is a mutoro ba munyoro mutoro. Ataba toro begendereza nnyo manyi bati amakomera ba mayomba abo. Era mayombo ye yali akolera Museveni. Kubanga ekintu yakola ekyatisa nnyo President Museveni kwe kumugamba nti abantu bonona nnyo sente za defense nambuuza bazono nabatya namugamba onzije mu semu ayinompa okubeera permanent secretary kyengendo soko kola kwe sala sente zonna nze ndaba sente weziri naye abantu batwala sente nyingi mu renti simanya abakulu simanyi constituent fund solidarity fund consolidated simanyi impressed c simanyi bichi naga ngenda kuzisa n'amafuta ngenda gasala abantu bavuga amamotoka ne bagenda basaba amafuta bakoyira bombo nenga cyandi badde kumbi abanga asula Kampala ajako irembuya tiziniara than bombo ola zimba structures ya na kyazimba embuya wali wora ba Minister of Defense yali dwairo lya amini
naye waali wafa completely kati nga tebasuubira nagamba nti noki waliddawo biyumba byonna bivundu biryawo biki kati bweriba nga ddwaliro erisigala awo netusifutinga tugenda wa ebombo nebazimbayo eddwaliro erya Military Hospital. Kati Mayombo n'agamba Your Excellency nze mpa olukusa nkole Minister of Defense eyaffe nga si bombo bombo ebeereyo but niyala abantu abasinga basula Kampala. Namugamba ogenda gikola wanti ngenda gikola embuya nti wanti Kasozi sente ogenda zijja wanti nja zifuna n'asala bulimu baba general bakama be bonna n'abasala funds amafuta n'abasala nenga yakikola nga kulwa bulungi bwa gwanga akole Minister of Defense jola bakati embuya waggulu n'ata n'afuna abachina n'ababalira biki ne bakola White House seba wo president alina wo office 7 embuya waggulu awo etula mukyala Agasa Kalenzi sengawe bonna ba PS byengoma bano simanyi ba Minister Defense simanyi Defense Minister biki ekyo nekinyirira then n'agamba no ba chiefs bonna ebomboka baveeyo bayingirewa then eri ebereyo zi sub offices zine ntototo directorate biki bombo kati ne bakiforminga n'agana n'amaliriza ekyo nekinyirira n'agana ayita president, can you come and open Minister of Defense? Nti what? Where? Nti okay, such a day will come. Museveni yava Entebbe n'ayambuka akasozi yajjanga okulaba banne be bakubidde mu Nozani kubanga wanude yajjawe natusanga awo nga tulesa abakulu be bakuba Noza batule Society Katunji Kakama waliwo Society Katunji bakuba abakomanda agabameka mukaso oyo Addison bamukuba omugongo w'amasasi yekwese mu stowa y'obunga kati n'agamba president natusanga watoto manyi ba fe bakadogoba bagala tubeerawo ne bicheni by'emundu bichimbu tukuba tubakuuma kati n'agamba sorry but why they are shooting on commanders? How can a rebel shoot a commander? Yamanyi commander abera mabega naye batuka ati anti unity commander gundi bamukubye in a which way ngiye ngaabuuza nti mupanga mutyo Olutalo n'ababuuza akaawo n'asimbula n'agenda yajjukira ebiseera ebyo ng'amanyi mbuya atayinza kufuuka nga bwali kati nenga byali byakolebwa mukulu gwe bayita Nobo Mayombo yazimba ekintu ekyo ye yakikola ku magezi ge sente n'azisala yingalaba sente weziri nga parliament tetudde kwisa budget teziriyo mu parliament yante ziriyo ne Museveni yeewunyanya n'agamba kubanga let me tell you amaje gano era kyobulaba nti omuntu anaabera anadda kuba chief no command nga Museveni agenze agenda funa ebizibu. Why? Osanga amaje galina reserve za mafuta ebombe eyo so zigali awo olina agamba nti the only person to sign for it Serif Kainerugaba nebwofa sebo beerayo mu mochari n'ovunda until you nebaga out of stock, fuel is out of stock nenga mafuta gali awo ga muntu asolite ye zijjudde you know God, what is this? Omuntu nagamba olina gamba can you go and get a vehicle outside then you buy fuel you will after the burial you come and claim with them claim nzo omujasi w'eggwanga omuntu wange afudde kubanga mu maje babala taata ne maama n'abaana bo ne mukazi wo oide kati webatukire okuyira burial fund y'omujasi afiiriddwa this is a death certificate omuntu wange afudde ne bagamba there is no burial fund out of stock go and borrow then you make a claim. Is that now the issue is onako lwalo tuzeeko neddo batuna kumaliza ku Felix Kulaije afande Kulaije I salute you azze mu kifo kya byekwasi kazini yakuba enkokola alonda yakuba enkokola you remain firm and strong. You have been a member of parliament nesimanyi bye muteesa mugendako nakapiripiriti ne mubibuira abajasi because soldiers they are blindness they are very blind. Mwemubeera mu parliament abanupu bekalakasa ne mufunye ebikonde ne mukubagana ebikonde olidi ne pistol ne mwagala okuzijjayo ne bye muteesezza okuva lwe babalonda kubanga mwe mweronda ne mugenda mu parliament naye mugenda kamudati ne mugenda ko koboko
amagye ne mugagamba nti tuteesa bino omusala gw'abasirikale mutono lwaki abasirikale barentinga you rent ate olina okuzimba ewammwe olizimba ddi when you are renting ofuna emitwalo 5 there is rent emitwalo 2 nange sijja kusula abantu basuze mama ingia pole since Bush war bachali mama ingia pole how would you call it in English grassy such houses yes obuyumba obwebusubi mama ingia pole naye nga abatugambanga nti ijesi ya uchumi gana amaje gali economical kiba kitegeezo ojja kwambala ndawe yemu omwaka mulamba togulandala because we are economical socks oyambala emu jemu n'ekituli economical naye olotekereza bo gye basula n'entebe ze batuulamu nalaba byalo keki nga baziika omanyi ekibala ekyali awo gomanyi nga omuntu yafudde saa zino mu State House nalweso natandika okubala walinze lumu naliko walinga nakalaba president ningendawo ku office ng'abaze baga president ng'alaba ali awo agamba president yagambye ono omuntu bamuziike bulungi nga simanyi ng'abaze ekibala awo ndaba kati amukubala ekibala awo walali ono abadde asayininga ku ssente mutebiri signature ye bwe bateriika ezo ssente tezimanyikidwa mu Uganda ono signature akokokko ne Gitta kannema ne bantekalewo mu banka nti Gitta awo president yagambye Gitta tuulaawo your workers to put the signature Gitta koka nti is this the one baita bano ba gondi baita batya na aba signature how do you call it these professionals by never baita side is by never baita ba check the signature authoritatives waliwo aba checking is this one a signature of Museveni umanye Museveni numba bako mu banka uina ta signature ya Museveni umanye bwogende bagamba Gitta musoke mwade billion but nachobe nalweso they're going to disturb Gitta because they have told me died mad now go to Mutebire akwata wali akapapula wali nagira bwati waike abana bamubala ne bagende wa Mutebire ne bamugamba this is Muzeya has sent us here na mu meetings ekisozi yatekeri naga nakuba akasimu awo please milioni 5 Muzeyi bwakola kitu yokka wa Mutebire abantu bafuna sente naye baamubala abantu bali wano abantu bagezi sibine ebyekiyekere byensuko now the issue is tuzolwairo togere ku nakulu no Tarehe olunaku mukulu tibo habulu ngakalu ya declaring olutalo mu ngakalu afunye obulubuna kale naye yafuna buna nagenda mu nsiko nakuba ne barracks ya government ni yali muyekera anti golira iri ye Tanzania anti omanyumu abantu bairemera mu loko Tanzania those people were exiles ne ba creating a rebel activity into golira manziri waliwo golira warfare there is a conventional war and there is coup d'etat yomanyi Uganda wakabera ne coup d'etat meko sizimanyi tuine ya 66 Obote attacked Mutesa natwala obufuzi tuine ya Amini Dada 1971 on 25th najjako mukama we president we Singapore oli ali mukutesa aliye yanywa wayini entebe bagitutte todda yakubiri tuina eya 1985 June or July or August yani General Tito Okero Rutwa najjako mukama we Obote Milton naitirawo lwakasisi ne bagoberera bonna lwakasisi atuuka ejjinja alowooza nti ino sente za mukama naye ati waliwo zendesa eri mu za account n'akyusa ajja atayoole n'apakira aba awondooka bw'ati amazozizo wa mu banks ye baali bamanyi sente weziri abaana ne bamufollowing emabega awo jipu ne zikkirira ayita ku bridge bw'ati ne bamusalako abayaye omwo omumanyi ona atambula bw'ati tomulabanga n'abasirikale brigadier Major General kati bamuwadde Major General mugenyi Rhino investment wali wakiseka ebintu byamuyingiramu fragments lumu namusaba semu kama afande mugenyi omanyi yali Lanskopolo ebiseera ebyo bote Lanskopolo kiraka kati bo baabaza mangu ate wasoroma sekidde ate akolayo ki
Robert anti be ba following alwaka CC nima kati kidali mu intelligence ono kiraka naye mugezigeza ku Uganda kugondi wano Republic House bamugandwa akasisola where take this money esawe yo yapika kanulaba bocha amulaba amwana ajikude wali zoza sanse dokutokota Prado bazire kawo abayise mu lubiji abayise wa nenge bamanyi n'okudduka abo okufa obote nga yaleze dayagenze datulaba amini yalinga ku radio signal walinga yekwa please don't you are going to win this war nayengo omusajja yayiroke yakoboko eno bali receiving a message nti commanding chief has talked as this right now I get that you know nengo omusajja ennyonyi yali biye mu kimawa bondo baroza ali mu Uganda nenga omusajja yagenze ngetemye kakati nkubulira ki President Museveni bala abasajja wakasisi katono bamusale ko bulago era bwe bugagga abasajja baliko Solomon Ndozo labidduka mugenyi wuli central za bazijjawo omanyi nti mu maje tubali na yembu yawalinga yagenda nagula ebyokulwanyisa gwe balonda sente weeri ate mugagga mugenyi ni abantu bano bayalwachita Gitta information jogera yonna sichaje osabo ate kati nze Gitta tuna nze tuna kyo nza kunteeka na President Museveni ekinuma nti abantu ntebafudde ekirungi Felix Kulaije Kulaije chaliwo ate kikola bulungi kikoza bulungi Felix Kulaije tugenda kulumba amanyi Gitta tugenda kumulumba tumugambe Gitta akwogereye wa mukamawo one day Kulaije namusanga nga bamuli kutaya bakukose musajja wa n'ekifo bakitwale ekyo kwogera maje bayita pada nkunda manyi maje gano buli omwayi n'abantu pada yaddawa naye anti alonda yafa kati nkulaga pada nkunda yali kuli yanga mutuma n'empapula ngandi wakayula I have my office out of bound Gitta Kulaije bantaliza nze bwe baba bagula ezo video byabwe ebi kamera biki they have to pass through Kayihura n'akwata document n'agamba Gitta Sergeant Gitta Musoke can you advise me document bazeta ku meza ya Gitta obasi tugenda ko ne wakayihura lunaku lumu tulabe tugende kasaga majjatu wayo n'embuzi tulye kati I work for name perusing those documents nengamba kati nga Kayihura kikyayagala manyi era following anyo straight guni kati yagala ngende e Kampala mwaga maduka gatunda ezo kamera biki video kabi then to get the what quotation nenzija maduka nembuuza eyo kamera egula sente mmeka bajagala Bakulaije babataliza ozekola windows shopping kati bampe kasika kalisiti nga bangambe egula bukadde busatu kitundu bo basajje butano nange nenkola kirika ira kyayagala nintwali mugaye afande kinasanze mu duka this is a type XYZT simanyi zooming bichi this is it kayira nanga this is the right thing yeah okay nalagira Ivan yono wa Eden yali accountant waffe yafa bawaka sasira yamwa benze nalaba mu ebisumuzo kati zali yogo aliyo nalaba atambi kati nangamba take it to Ivan accountant wa chief political commissar nangamba afanda agambye bino you authorize this money to Kulaije odobantaliza nalindi awo mu office nzugula obuguzi sibintu sibyange bya kisiru nti ono jana osoka n'okonkona Kulaije bakusesebya bantalize najja ne Gitta kati bikibiwa batugambye ko wakoze bino kati milioni twasaba 5 kati gwe gomanyi kamera gitugendo jugula kwanza afande nange mfuno order satu kitunga ne bakujja wa fe tunaliyawa nenga abasajja atabali mu politics ate mugenda kuli mwala kubba bino bya kubba kuli amubuli kakadde kamichitu kagende bwe katyo kwanza afande ebye bangambye mugende muguleyo mugende wali odi Kampala wa bali bazitunda awo bamwe mugamba kisenyi nze wali okoze nawe order fuso munene kati Gitta nawe wajja kutulemesa iba akujjawa Prime 7 yakusindika nembalaba nze nkola mirimu jange kwega nange gwali mulimu part of work when you appointed ate nabere wakayula myaka 5 kati aganya okuntu anayampadde office kati
to continue with my research nange mfuse Museveni mu office y'obote. Okay. Wedde manyi waliwo ebyo emirimu gy'okola nga gino kuyamba kati Yusoke has come from nowhere. Is now anti-corruption state house major general brigadier general. Omanyi ne major general agenda jambala bw'anaakola obulungi awajawo lanka. Is now building his profile. Okay. Now the issue is ebintu bingi ebiri mu Uganda kulaije talina buzibu nange. Kati lunaku lumbamu bagala mtu alako ekifo bata nkunda alonda. Kulaije kuleta deputy yayamba okulaije. Naga go back to your seat. Kati kulaije tu abaya aliawo olubuto anti alwala luzeya Gitta musoke masya bandi bubi. Kuna Gitta na uli musajja uli nkonge wano Felix watagaza wano ku ghost mu mawulire monitor bulyomba kwogerako naffe ne tubakuba naffe tukuono na tukuzike enziro wali lwaki bakwogerako nnyo Gitta gwani gwani pharmacy anti nze okufuka pharmacy majiga Museveni tuve ku bine ebyentalo kubanga entalo mu Rwanda mu Rwanda RPF echago soja twachulirako nnyo ku radio chavuga nnyo pe master bo nayo ebintu byonna ne babisala no payment pesa inagamba mu ka nabalonda team 10 banabe bikusekoko bagende basasule kayihula with your team sente zizo pick up satu mbalala Biralo Benoni Mugenzi Luchamuzi Asa Musinguzi Guti abanene bokka ne bambuka kale batuuka eggulu amanyi waliwo obuzibu awo amajaawo agakkonyaawo okusasulaawo empewo yali esinga mu force kati batuuke abakulu baleka nabo baali bategedde nti waliwo nyamu sente zisigaddewo ziryawo sente zoolabako nga ziryawo naye teziraba nnyanyinizo anti peroro ziryawo bababuuza abantu baluwa mwe mwabituwandiika bwe ya these people bona beetunulira bagamba eri tusajjusa abalinze mu conference center abanene nabo biba buli omwe empale zikubagana ziti abamu badduka n'ebweru ssebo tebali wano kakati batu mu mukulu omwagende padere asasule bami kasajja katukali ka sharp ka meja mukonjo nja mujjukira akutte sente bamugambye genda nejefanga ne sente zizo n'ebipapula genda osasule nga bamuwa escort mpoze eri padere nayo ebizibu byerere gukimanye nti padere president Museveni okutekayo division ye 5 yali kakasa amaje wegali n'apima kazini nti nterayo division emuwali 5th konya ayita wali kalongao kaziri amajenga agalabako n'agende mubende mubalema nayola wobosobola okuyimira muno ogira boti pita hapa n'agenda mu women wing abo wala bulyawo kunywa walaji pita hapa n'akunganya nga befula bulema balema naye kati banakola kaziri bamugambye muzeya amugambye olunaku wetu ngenda padire kulaba amaji division bweri eyimiridde oba yakunganya baki kati president musajja watu byatuko wali yayimirira eri alaba madowa samanya abalema bali omwo simanyi biki abembaliga okay, this is the 5th division now. I have created another division konyizi disturbing padere paka wa obimu okay muendelee munaye basimiyo mwa bamitanka meja nkayalwa yagane yo squad bagere basasule mpoze eri mukuba batadeyo likoires bali abadde bakiryamu bagisimbye bati jefanga yonna nga kweri jefanga yasirira driver naafiramu meja nkayalwa yali in charge payment naye naafiramu sente zonna ne bazirutinga empapula zonna ne zijja andi akantu bakapangaawo ne batumira kopita okuva eggulu nejja gugugugu netukamu location naye neyesuutingayo chu mbakubakonyi amajegano ganyo kati mpozi bali abaana babambaza ebigoyegoye ebiyulifu bamikole mission konya akoze eki akubye emmotoka ya sente nkayalwa nasigala epadere sebo bamuziikayo family ya meja nkayalwa I salute you from Kasese teri abyogerako ebyaggwa bwebyo. Now the issue is nze nakola omulimu gwange then nemanyika mu maje ne basiba mu safe house ne bakuba amasasi president na meeting naye nansubiza ebye now 18 years sibifunanga kati omutima mweru oba muddugavu president naijali naye ndaba kunteba okubapangako SF sibagamba agenda kuyitawo ate nze mwagaza kaze ntege president w'eggwanga
leba mpita ADF bwali jukira bwaira bakatambi kati nze njogedde naye ayogera kwogera ebyencha tagenda mbale takisipa teyembale okugenda okukuba okugenda mu nsuko naye fe tufunamu kisebo gwe wagenda mu nsuko tugenda olunaku lwencha president Museveni twebaza mukuru Felix Kulaije ageze mu kifo echa I salute you sir Felix Kulaije tugezemu tukusanyukiddeko nnyo webale kukigendamu ne Gitta musoki nankodi yakudigiza mugundi mukola fake things. I wish you the success ayogere bulungi Egwanga expect the challenges because abantu bogenda okola nabo se bali bosuubira chifo tukokomesa complicated ebintu kati biri complicated maje kati but now sibi ebiri bali mu workshop usimanyi bichi a process abantu bagenda okola nabo sibe yali asuubira okola nabo onotegera timu kije nkola nayo pa now sibangu ate kati abo babadde bakimanyi byekwansa avaawo ngate waliwo abakibala naye ngate ba junior nnyo olaba bano bakakungulu ba Ronald baki abana bato mu maje ekyo kifo kya spokesperson kinzo okubeera mu media general kubanga oyogera ngo okimanyi what are you going to talk ngo defending a system ne rishafu kunonga yitiridde obungi ate batutani nani ati just munaku nnya no muiche mundabika musoko onani same way boss kapie ye kandi obyali byamulemadda ate kandi obamulwisa nawo mayi muzeyo ebintu abikwata mpola nebiranga ndadala ebya bino abali mukutulugunya abaana kati bali abaana abali Abu Dhabi mu Oman bali mubabonyabonya president Egwanga wali mmye mumwamye minister security ba minister chikwegamba wali odeko nga alinye ennyonyi nze natula ne jimu mwezi netumugamba information eriwo n'abawala we bali abagala kujja ku testifyinga babajjako passport n'amasimu babasalamu ensigo babajjamu bino naga is it true omanyi let me tell you those people they are in offices nebi mtebabimanyi naye bwobango basoma amawulire bakolaki naye ekirabika ebintu ebimu ate nze ndowooza n'abambali mu office n'amawulire tebagasoma omuntu gwentegera n'asoma amawulire Museveni nedda Museveni nina minister gwemanyi minister kankogereko amawulire yegakotanga bwati headline eri eno nefula tali mu ntebe akolaki ane bebaka nakuzino balije headline ziri eno balije nnyo pizza ne baga bebaka ne mu parliament obalaba no gamba please basoke abusumagiza nze president nenda aberi tubasoma tebagamanya ya de constituency ya kulonda nze ngamba nalabye gundi nga yebase ne gundi bashaija mwaka gumweruzira constituency mu mpe yabala yali second ya J1 weba koti parliament y'Egwanga court of amweri wali no giroti what are you no sumagira dozing how do you call it church dozing P6 river na yo bote ya boga kono Gitta hizo luzungu bote naamini bali basajja ate wali bangambye drizzling what does it mean kutonya tonya we mu taxi you know Angolia yogera there is we are now drizzling now but I'm coming nabade manyi kizo enokize kubo lituli drizzling anti aba drizzling now slowly but sure now adag tugenda kunakulata President Museveni ebisere byali Minister Museveni yesimbye ku mutata we akalube kamukuba nasala okukwata emundu n'abantu banne baliwabo abasigaddewo abantu bafudde ara 0001 eyo namba yagifunanga avudde mu nsuko yowaike Kaguta Museveni ara 0014 kaindo tafire ndozeramu mulaba ku 86 office abo wano Justice Anthony General Simayibichi awo kubanga ke kakundi kali akatule wa Mr. Lwokuwamba umanye Lwokuwamba abo bali bamukota treason okutuuza abatujju abagenda okukola obuyekera awo okay God bless you 0018 Ivan Coletta General 0023 Eritu Mwine yakubwe eriso wali kota guard yango yapakuka manyi birimu okupakuka awo labozo babandaba yagenda shooting ne babatabuka yayuna mission it was a case nga batuka ekiboga yali na yakakumbi kamulya tofa agaba oyo seba aberere wa ku Oscar
ewakere kayonga abatwala abantu ebwera abo ogaba abantu babasalamu ebyenda mwe mutwala aba Major General Lankas Funidao bakola ne muganda wa Mujovia Sale 0024 Julius Chihande ambassador wa Burundi oba Rwanda kali bamutadde Rwanda 0027 Fred Mwesige constituency y'ekiruhura ya Musudde bamututte Kenya bo bali lake 0028 Andrew Taya oyo sebo yagenda ekitugu munajjaye mundu omuganda we Sese naye n'abagetteko 0034 Matayo Kyaligonza oyo kamando jali Bulaka bomba Burundi 0037 Jora Mugume beba bakole nnyo kuba masindi 0037 Stephen Kasaka minister simanya ambasa abo nesabo bali bweru 0040 Ahmed Kasiringi records officer wa NRA oyo seba ali ku ngudo kati asabiriza 0047 jagenda Kibirango komando oyo mujasi wa Amini 0049 John Mugisa Air Force oyo nayo komando 0069 Samson Mande abo bakola ki yeka group kali akatandika Olutalo General 7 yagambye mwe ebintu timwabireba aba basiza aba bakokaba ne batweet bano yagenda bo munsiko group eno kati yeres eringa esigaddewo balinga bameka Yoreka kuta Museveni Kaindo Tafire Ivan Koeta Etu Mwine Tofa Agaba Julius Chihande Fred Mwesige Andrew Taya Matayo Kyaligonza Jora Mugume Stephen Kashaka Ahmed Kasiringi Jagenda Kibirango John Mugisa Samson Mande ono bamusangayo ebukomero Kibirango mutabani wa Kasera kakati bano bebasime engudo mayiba tuke engudo zona nazidusoyinga Mugume muchunguzi John Mugume kakati bano 816 bana kakundi kano singa ya treason bayi singa kati bafu bakole fujjo kubange mundu bazina n'ebyambalo byaki bya government Jamil mukuru bajja muta tewali evidence. What is evidence? Bamujja Tanzania ne bateka munyonyi ne baleta owinyi dola jambuza tata yebyambalo eruwa ne owinyi dola jali anti si mukuru wabadamuzi genda maso kakati bano 82 bano bagenze bano bakana Luzala 82 Genosali Musale ebintu bitabuka rumors ne sandika ibamtwala moroto ne basiba ira java ne bamutolosa awo yazanyawo Katumba Wamala tolosa nti general yambadde ya kuvuga bulldozer 0031 Sejusa ava mu police ale basoka kubasiba Jimu Muwezi police tugene musko luma zao bogera kumwe bio munene ne bakwata wandegeya ne bayingiza mu komera koti sebagala genda musko eza forum Museveni Museveni muna Rwanda batumye omukazi ageza alese mmere balese emputa awo bikina amatoke banyiga mange wansi pistol bamaze okulya musikala ajja mmaliza kula tumemaliza baleta omusibo omulaba muyingiza yebati Sejusa pistol ngajina wano bwati boli echasu oyina agwa emisinde ekyali awo okuyita wandege yawo mbuyumba bwetaka basi bira mu luwero Mugisa muntu intellectual Makere eyo group yajja akirana mu ebiri abagezi ba intellectual bo bantu ba luzungu president atugama Moscow now I have brought some people from abroad luzungu bogera wentu gamba etuna ngenge nkoko siaboga luzungu alonda Mugisa muntu beno ni biralo sa kazora sam inalimu FDC jet mwebaze muganda wa kazini simanyi banda yonde simanyi ba gundi ba byemaro abala bafudde bonna abasinga tebaliwo nalwe iso 82 mayumba 10 kweta ripoti baba mga yakati bajja kukusala mukazi gwe jangu najja 82 abatufuddeko abayingane president Museveni ku group eri ya Lukikaire Patrick Lumumba Stanley Muhanji Chifuba Franka Guma Tumusime Hamadi Seguya Heria Kategaya Fredi Rubereza Hannington Mugabi Shabani Kashanku oyo bamukuba kakumbi wali Museveni aga bamukube na Museveni okay Sefu Ali Mwine oyo muchwezi Fredi Rwejema mule muwanga wali Matuga Sam Katabarwa Sam Magara Peko Skutesa Joyi Mirembe Mkamu Tumwine oya Fazara
John tumukunde naye weli bakuba kabamba baba wa makulu twa kasasira jojo mwesigwa emye kyarukanga enyansi bamwanga taddeo kanyankole yabeza mesopo edwo ne ferifrekas katirima Edward balibona ya Museveni yakyawo yo nafani naye Museveni abalo bakyawa abato bakyawa akanga bya ruhanga yali mu PPU edisi wa muzeyi bwa ayinzo muka muzeyi togenda bweru muzeyi yagala akanga naye agende ebugolo byokulaba nga afudde. Why don't you tell me that you were affected with AIDS? Muzeyi najja akatambula ba yali akaba. Julius Aine, Napoleon Utambika, Patrick Kato, Namala Katabalwa, Freddy Mujisa, China Mafundo. Sebo abo bebakola batya sebo bebagenzi sebo luno lunaku olwencha abasajja bo bawulidde obawulidde sebo Gitta musoke mwali Gitta musoke talimu bagenda bakubye kabamba owidde ko omusajja oli aganti is a younger Kadogo ni NRA Andrew Kangaho omuliddewo temuli naye yalimu naye nga mwana wa somero bana balala abetu atwala mu barracks nga bola bakati entebe awo nte asine nyenda afande sana basa encho geno kwesanga ogamba uyo mwana twatusomana ali ayingira diamaji aba ai Kampala ai bamututte emachinge Kangaho Andrew era amo the only first Kadogo twataka kabamba. Yes, it is true neti yali mujja civilian ulokoba bali balalo banne bayima nibamutwale watu chikaire nibamukwase mundu nekyambalo nabera ku gate bano bannafe bayingira bagene mu meeting okutesa orawo neza orawo bo bali bagenda natunula nagana abasijja ndeba batesa ki bagera kulabe kibenzi kizze kirole lutaya kivuza akiresaawo kiparking bala bateka mbiri bidrum bichi eri batesa meeting yeggwa kati Museveni bavaayo batanga okulinnya lole teyatula maso yatula mabega ne bajasi banne bitu kati bya lutalo tebiriko ebyo akati omwana bwe yafutuka waawo naye nagana alinya ekimotoka kati Museveni ngachaba kyali wansi omwana alinya nagene mu bidrum nayingireyo Kangaho natule mu bidrum bwati kakati Museveni yagamba Andrew Lutaya ate kiolagawa yete yayi mu meeting tamanyi batesa yete yamanya kyaliwo Museveni yagamba ate oyinaje olaga nawe linyi oliwa na ate olaga okati ogendo bagambe kinti emotokeraze osabye moto genda kusengula bintu kati ogenda nanyini ogenda mugamba ki yawambanga biwambe yagenda nako siasa nagamba buli Museveni anga agenda oleterole kwenda huko upate huko nakira mundeba nasanga mukwano gwe namugamba mpaka lole ngenda sengula bintu ogwendo sengula abantu ya sengula bayekera paka kaba batuka mu luguudo eyo yamanya byali asengula batuka mu luguudo eyo president yatuka omwana avaye mu pipa president Museveni abuza what about this boy lwejema nagamba ati muzeyi tani chokola tumuleko omwana tujende naye this is a serious issue mission kati ogwo mwana tumutwalawa tisimujasi no ali mu kyambalo kya eyo obote bagenze bataka bamba kati muzeyi yasigala kanyerujiri naye mu lukubo ate ne muruka daiji yanyaga ewa misalu yo tata wa mumba naga bagenda kwanjula ndozo laba NRA wetandikira ne siasa bintu bya siasa oyitewo bintu bya kweyiya furufiga mwana wo mujasi nalimba president olwavaawo ngenda kujjawo nupu olwavaawo kati advisor bya siasa kulimba mfunira wa kakati pijoti bajimu wadde bayali pijoti obachi bagezi kanyarujiri walingo tukabiha kabamba muzeyi yasigalire mu ka center nagamba kale mulumbe nibakira ku kota guard tebakozesa strategy ennungi abasika bagamba no hiyo kwa gari hiyo kuna nini kwanza nyinyi yote toka chini umanyi ku kota guard gobera president atenga Museveni era utozanyirawo utosigenda nga ku gate ya majeno kiro nokubisa kosa amatala bichi toata wewe hora huko bakugamba toka huko tambula holo huko yimirira kila mtu atoke kwa gari hiyo driver anadayo na ajichima driver toka nyinyi yote toka kwa gari hiyo mtembee mkuje umikono juu sababu kwa Museveni omwana yachikola wali kuamini embuya naamini na ntia olina obaini baji mkuba yuko ndani mimi niko kwa kazi hata nani atatoka kwa gari hizo
nenga konvo yagiraba ndi ya mukulu saba amini yavaamu n'atambula mikono juu n'awanika nkukuba ekyasi anti kati ezo lanka bwe tuzinoonya era Gitta banzijjamu mu listi naye tuzinoonya tutyo era bwe tolugezigezi ebyasaawo ne bivugamu awo papa nkuba mu ttaka awo Museveni n'abuukabuuka nagala kweli uyo iko Yesu abantu bafunye ranka mwangu ndala tulaba abantu kwambala zino zikanolo abantu batabukadde emitwe amini yavaamu tuka wali omwana n'alaba bwati alaba musajja ajja atambula bwati ng'embogo na yesega yawutegedde dda naga jambo yokisenense muzuri haya jina yako wenani awanti bana bakadede yabadduka mangu balaba ku Museveni awo ebitabo bajja obutabo bujja mu notebook mangu alabo omukulu ayogera ki okay we iko Yesu kweli kubali we ko ame soja ndio we nani waya yogera linya bali ya kirugwala naye anti alino mufevinga mwana we kawe sinairo naga okay from now lieutenant I have promoted you to rank of lieutenant ne bawandika wali obocha damo kumao omwana lumu wali kota gadi obanyife yena la emunsko twavenga tuli ba comrade fenna basalimu salibane we are comrade colleges kada toka wali agamba tumwina ayitawo embu yawo jamba afande kisida yasigala sa tumwine naagisiba navam what are you asking me cigarette akati gwenga leader tegero musekale oli ekizibu kyeki taina kagula ka sigara mugambe okay sio mzuri kunywa sigara muyigirize nti okunywa sigara sikirungi naye let me buy for you for today only kati omuleke ayize sigara mubi neyaga twaviato remove your shoes na asiba tumwene yavaawo nebigenda ne mu office nagaba mujuriza akatamu tumwene yali akuba ekasigara oba musiko yali anywa kati yaloko kaddi musiko wali abalokole bitu bya wano bya kutukana kwesiga kizigo ne bamyuka noloza abakari ba praise God mu state house yonna ebera praise God president Museveni ina mu bishop ne pastor ne abuza mwala ne mpira bantu muita ba bishop who promoted you babu somera wa bachiganda bishop mpira bishop even my daughter Pesese one time I ask him na yali yebuza I ask Pesese who you are bishop you my daughter gwe manyi gwe zadde wano ngolaba muzee ayina doubt neta bitegeera bujingo haji kakati tuli ku kintu kya Tarehe Sita president Museveni bamaze okubaka bamba ebintu byabasobera kye basobola okujjawo be bali recruits waliwo bali recruits bibiri awo nenga abasinga ba western era kwabo banyagako be banyaga ne bagenda nabo olubagenda paka olwomukaaga batuuka kiboganga mwenda bamala ennaku 3 mu kkubo bintu bya kuponyoka batuyitawa ne bayingira kiboga ne bayingira ekiboga president Museveni n'akubawo olukuŋŋaana ku kisaawe ekiboga kusaza walo bahaja wa ngomanyi bahaja abajja omukwatako mu ngalo biki amaje gavawa emubende gafolowinga abakubye kabamba wakabamba training ngo bati wali maje gali mubende barracks awo basifutinzewo bagenze bayingidde kibo lwamata bayingidde kateera wa amaje gatuusa abagambye nti basajja batuuseeko wano bayiseewo abayekera naye haji gundi olino anti ba youth winger bano bakadeidei katenga bulaba NRM babala mu ebiseera ebyo babala mu ebiseera ebyo balugahale babebe kulu bakato asbaga abo group bagambye haji yamukutteko mu ngalo haji baba kwatera basiba ku golo post ne babasala muna kamata muna Rwanda kwa mkono ne babasala muna awo okusala kapie okufa kutandikira awo kati okutta abantu abo ne bafa bagenze muzee agenze bichi uyo lwakati buli watuka kubawo akakungana amsosaso musta support mimi mimi Museveni abacholi baga ngeze munsuko amajega following gatusawe lwamata gatusa baba gambye kati wegombola yali awo yavayo nabuuza abantu tuwide wano mu Rwanda abadde wano Museveni namwe ne mukirizo okusapo okuwuliza mu Rwanda Museveni tamanya wali wabayikira bali muleya yali ayita batu ku nyumba yo mugongo tata amasasi ne gambya kutaka oyo nagwa yali yenza yeshika omubamu zise bamala okumuzika
maje gavude gaze kintu abdo base wagombola bichi bamuse kati abantu ole fujjo lwayo balabo omanyi wana bana Uganda basanyukira nnyo ekipya esa no yanti kuwe badde mu Uganda Museveni adduse ate badde mu government omanyi bawanike engalo omanyi UPC zibeda mu kibugaawo ya Victory emundu zirise omusajja tubadde nkuyege nga tuluma mpola ngate bali olwo bekoze eki bafuso omusota gwokola gutya tegweyubula beyubudde mukati bo balungi nnyo se twatwamukowa dda tumugambye okaddi yalemeddeko nogamba mwe abadde balya n'omusajja ate kati mwe mwoza muzze muli bapya nnyo munange omusajja baamuziiko lisegamwenge omukono baaguleko ebweru ogumu nga gukubye UPC Montana basika kigenderedde balage ensi nti UPC kuluno muje omulunuza ze maje gobote gagobye mwaso wagombola abayeka dead body nti basanga akakono bwene ne bakunganya ekyalo kyonna ne basalako ne babatuuzaawo bani abazisa omuntu ono mwami gundi kati mukole mu line yawo ne bakulaze line ne bagamba kati paka ku Ntana tujeyo omulamu ne bagujjayo kakati ekyo mwakikoze abayekera abasse seba Museveni nti ye kati esawe ekyokulya kifunise kulya muntu ono amaje goroza amaje wawira ne bakuba abantu mu Kampala bagamba bali omuntu oyo bakuba abantu mu Kampala ojjukira oli bakuba abantu mu kibuga bakobe banna mawulire Samu Okero Minister Defense yayogera atya nti obo butambi bwa buva Nigeria those are not Ugandans ninga abantu mukabaka tebabakuba babako amaje ne gagamba mugenda kulya segamwenge mwenna buli muntu ajje line nga abagenda osula kalulu kolokota ke kinyamalia awo mala kulya nodde bali ninga bakikola era je bali bala mutu jagenda yo bamuli abulyomu na magumba ne gasigala bagamba katukatuzike segamwenge magumba we are going to train Museveni we shall get Museveni abantu basigala nga bagamba nokwekomba nno njogereni wewe yelisaisa ngemundu okutunde mweti wakula wewe acha tumbavu wewe chacha muna yiwa Nyarwanda hizo wanaua Kigamwenge Gombora chifu yiwa Nyarwanda hii Museveni group muna wacha mkono napiga yupichi nemwe muri bwana muzanya ubadola babuwanga buno begombe buno bukaba awo okufa kutandika abantu bafa ebyekyeyo noneri abagagagaga abo ukama bamuse bwogana kusupporting Olutalo bizibu kati nze de kama kagange motoka zange ndeni party ko buyekera ngase you cannot survive nze rumusi ngankutamuze kutwamu ngamba wantuze mu Olutalo ujerwali nja tutambule enju ku nju owulirize ojaga Gitta ze bunaku yeyogera ndoza alimba mukuba byasoyo sibye bitundu byavaamu awo si wavaawo awo yavaawo maana yali muyekera bakwebuzabuza yani badde no bakati na brigadier naye munaye omanye ebintu byenseno kakati abantu bafa President Museveni lwagenza bukomero wansakiridde awadde order amakuba gonna bagatememu eminsalo no vehicle can pass through obuyekero bulaba Gitta musoke agenze Luwero agambye wano njala anja Museveni kati alina SF katulabe teri kuyitana makuba gonna nengali nsalo waliwo mambe neyitawo tekisoboka oyitalo olusandika mpola tutuka 29 February Museveni asala je n'obukibikiya anonya abagagga bikibikiya afunye utamaguzo omuganda ayingidde eno mu lukikandu wamu adyatala n'abantu abayekera offensive ya amanye likodwa ogole kiyengo we ogombo oyo bamuyita officer ava ku course obote namuyita iwe muganda I'm giving an assignment I want the head of Museveni who's the Rwandese are you ready nikotera fandeo naiba ogenda ku mulimu assignment kuleta mtu gwani gwa Museveni niko tayari saa kicho yagala yala kinonja amajeri 3 byakuna ne baganonya West Nile yo wa nakapiripiriti wa ne bagayiwa wali kiyengo ne kube ligenda ku toilet ngaliwo mukaga akakuba bwe kati obaya de kaisemo mbuzi 6 pale oya hapo ekiri muwera offensive yali wali
baga area hii tumepata habari Chikandwa hapa Museveni alikuwa hapa yaingira ku kibanyi ya kirinyo baya kirinyate singa kyajjukira ntukoleramu experiment ye nalinyate kibanyi natuko ka flashback ako natulinyira mu ekikuto waliwo coverage singa byaliwo ebintu nabiraga kyolaba tuchime Museveni tumugamba agenda notalwala kwena newu ebintu ebimu tebirabika tebalaga wano lakwena wano batukuba wano bichi bayo kyemuka za fete ekyo kigambo ko kyava nti yalinye kibanyi kya menvu kati oli musajja watu anti yaliwa prison oyo mwami Sita maguzi n'ekimundu yakine kyesaala kati yayagala okisika kati esaala sasirimu olwa n'abasajja bayisenga bameka balinga enjuki bagambye akona area hii Museveni yuko ndani hapa ngera bafunye information ne baganti Gitta ali migadde semwayi ne gwayo yonna naye ne batamanya nti abajja Gitta oliddawa mu migadde vam kati nze Gitta sinawe sinambega nawe nabambega nze Gitta mubayekera bano bemanyi nti bayekera bano kakati musajja bamusalakaawo tamaguza agamba nze simanyi musajja gyali simanyi na ku Museveni simanyi na Museveni nti ye tulage Museveni simumanyi naye se bafuuse oli ani ku Yesu yagamba ki Petero mondeko musajja simumanyi nkoko yabagamba enkoko ezijja kokolima era zakokolima naga musajja oli ayina eddagala sebo lutamaguza omutwe ne bagusala Museveni ngali kuli banye eriiso okulo lyasingako ino lyali ku TV gaawulira omusajja apolota wali eriiso tulaba ngali kanudde wali kusibanye eri nga n'omuka gutoma omusajja bamusalako obula kulo batta abantu mwendaawo Headmaster walule wano tata wange omuto Gitta bali awo bakibirige baani amalalo gali awo wali ogezeko ekikando sagana genda tujja twalayo ekibuli tuteekeko manyi wakati balinda Museveni lwanagende Chikandwa akoleyo omukolo herozidde ebyo oba aba families ekalakase people of Chikandwa manya wategeere nnyo Chikandwa lutamaguzi gundi mundurani weyekweke kanyanda ewami gadde sange wachobe wale bifo byamanyi kakwaya wakaya je twazika abantu jakutwala mu kufamu yakaya kulaga twazika nga abantu ewanse abafanga banaffe jukira abantu bagambe kye tuliko restaurant tuno byogera nolwecho tuliku naku President Museveni akutte mundu agambye tajja kola nobote obuluba bubye agenze mu nsuko atandikidde kabamba onako olwencha bagenda mbale je bagenda okuliza olunako naye tunotegera onako lwaleero lugasa Uganda oba lugasa group eyo eyagenda okugamba nti yagenda kunoonya mirembe kituufu embeera yalimbi abantu bali battibwa abantu baabwe abantu naye okuvanga mukaaga okutuuka olwaleero abantu abafudde tebali ku lijimu ya Amin abantu abafudde tebali ku lijimu y'Obote abantu bafudde banga ffe twagenda okuva mu nsuko research yakolebwawo emitwalo 8 obuwanga yes amaje g'Obote gatta fenga NRA twali tukuba miti mayumba 10 nagamba mayumba 10 bwabeera nalweso yajjaye mayumba 10 tumuyina mayumba 10 bwabeerayo nga jali ankubira essimu yange muwe mitwalo 2 mugamba oli kawo nawo nange njamu omudali nja kudira epesa ndi sune wano mugambe nkuwadde omudali kulika wawo notya nagamba nange nayingira wansi w'ensuwa wansi w'ensuwa mayumba 10 ngowona nego manyi system y'Obote bwe yali omu 2 3 ennyumba 10 chairman mayumba 10 best of Charlie eno regime teyina intelligence eno banoonya kulya tulira wa President Museveni research fund yazze milioni 3 zaze tematema obasanga mabara za mu office mwane eri akantu zewa agaba akantu kaliyo akantu nakasigayo konkaba riba bakwereze mu Rusinza ati ndituze kulaba enchakale enchane navuga wishe na alumba waggulu ku office kale sebo na asayininga ezo ane tuganywera nkayi ne bagalumba protea ne bagalumba wa emirimu bagikola katono afande na information mbadde nzize anti ye wafe kapeka but where do you get the information? You are right Gitta, you are telling lies nenda afande abasajja je bali bayine mundu 3 eyo batta abantu otujja kujja Gitta ndoza
naye kati twali funds naye kati tugenda naje wallet kankoyo mutwalo Gitta transport naye tujja kujjayo nga bakomiza biri bibere bagala ko bade kapeeka bassa abantu ate ebidabija basse kabere basse wabawa information kugamba President Museveni wate yagenda mu nsuko naye ekisooka nga ye allegation jaleta election was rigged. Yes, akalubaka akadipi kubanga akakaka abantu abana kati kajjako obote Kiyonga yamwa kifoki okijukira Minister Defense kati omukonjo ku Museveni woino okwebuza amwa kyaki Gitta tunatera okumaliriza luno lunako bane bere party esimanyi esebo kakati President Museveni tamye abantu be bati bayinza kumumala era amasomero mangi gonna yagagatta muki mu buyekera myaka 5 abantu beruwero tebasoma nze ayogera namwe myaka 12 banzije emigadde bantu alanta okukwata emundu ntaji ko kuyiga okutta ku myaka 12 nagero tuke Kampala ngandika fulu bye nalaba mu kitabo kyange kitabo njya kiwandika se kijja kugwa. Okay, so abali kumpo the Flashlight channel Uganda mabali on live show onako lwalero tuli tugeza ko okwejukanya onako President Museveni lyadikiyalinga Olutalo Tarehe Sita nilufuka 26 January nilufuka 26 January 1996 ni 81 nina nekintu kyentidde lwaki ne government je mwale tambuyinza ya okugamba obulimba yatandika nabo ng'ekyali nto etya mwawamba mutuwemmere mwawamba 25 sikyo this boy told Kagame my boy you know Kagame you know that boy I don't know why is crossing the border amita boy into atania kati uita atawe okay but now the reality is a statesman okay but nange mpuyira anti musajja ina abaana ino omukyalo manyi mutabani we is a CDF there mukalubale medde Uganda eno banna election rangos people they are digging remand kugalo ebintu laba Gitta ngenda ninga bashiza where you come let us go to Tarehe Museveni empanga nika oro buli amanyi mukaluwali ati nope you younger boys don't go and dig mukola chanti ate muzeyi bichi kale bagene bateko ku kino kya mafuta bibaba simesema pan Tanzania bagene ba n'ensulu basime bagambe mbatadde mugende mukole ebyo ate njja basasula politics wa Uganda temujja musobola olide bajja tena kusanyu kwa Museveni yazena atuta nena udde balwana bwanika alwana nakayo naye nedda Gitta nga tugendera ddala kyolina okumanya nti government fete tuvuma ate tetuvuma fe betuleeta oba bikunyiziza sonyo mu ngeri kati ngaze Gitta yatale jimono on challenge ngoti nkubulaze Felix kulaije ngaga nti Gitta mubi yajaga Gitta tomorrow you get his phone say afande Gitta haja Gitta nze mutegera byange okay kulwa bulungi bwe Egwanga newo tutudde mu kifo kino bonna bali ku makamera abatambude nabo ne program zizaffe mwena temwerabira to keep subscribing and sharing all the time ata abantu be bali kutwagala mwe bali kutwagala manyi tebayinza kuba iko wala batatwagala waliwo abalaba bino nga biwunyanga ekiku bad bag oko ba bed bag kakati abanyumirwa yes abafaayo take a note keep records what we are talking you never know it might happen tomorrow akume atakumena mpera mwera